Father Dr. Joseph Sebunya, my father, atwala abavubuka mu ssaza ekkulu ery'e Kampala, akoowola abavubuka mwenna okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala nti mujje ekiwamirembe nga 19 Ogwokutaano 2022 tugenda kubaayo n'okuyigirizibwa okw'enjawulo era mugenda kusulayo ekiwamirembe ate enkeera ennaku z'omwezi 20 mumalirize omusomo gwammwe ogwo mujje mwenna abavubuka okuva mu ssaza ly'ekkulu ery'e Kampala. Tuyanziza tuyanzike akati abagole bano bamaze okuteeka emikono mu bitabo tusaba abafaaza ababaddawo abafaaza baddewaawo abafaaza bamaze okumala ekifaananyi ky'abafaaza kiwedde abagole balina ekimuli kyebagenda kubaloweza ofumbukirivu era bajja kuvaayo mpolampola batwale ekimuli ekyo balawezefu omutuukirivu abaana balawezefu omutuukirivu bajja kuvaayo baseere mpolampola bagende wammanga wali bagenda okubasaba ekiro kibagenda okuwala wanyafu Mariya ababeebaza eri muwakaaki mwebale mukamufumu bali ddala. The Holy Father Francis, Apostolic Blessing to Paul Sebastian and Miriam Machi on the 12th of May 2023. Father, aleta omukisa gwa Papa mubatutte.